mwe muve mu bibozi by'ekivubuka nammwe bali bettidde omuntu waabwe betugumbulidde omuntu waabwe osegedde era bebeetutte ne muki mu makooti bebeetutte ne muki makomera bebamanyi oba bamuto bate bamuta kati goddawo oyimbe oyo gasi yaffe tetumuliimu nammwe muddawo mwepositingisa museka mugenda kufuna ki Museveni abawe wini nze batunulira ne ngamba kati Museveni agenda bawa wini kivuka mwakikuba ne mukituusa ne mukiteeka ku ttaka ne kituuka ne kyekuba bbi ne mukizira kati Museveni yabatezeeyo akakodi ogenda balaba bagenda fuluma Besigye ne nakyo bakulage nti bakoze alliance kubanga bezi nkubuulira mwe mulyoko mulimba ebyo tebikyalina makulu ebirina amakulu birala nnyo oba besse oba beekubye oba beetugumbudde oba beekoze biki be bamanyi ffe twagala ggwanga lyaffe ensi bye tuliko ako temukeerabiranga osegedde temukeerabiranga kati Museveni agenda kuwa wini oli ye yamwekwatidde kati agenda kuwa wini nammwe golaba kigatta golaba ebigenda mu maaso bigatta kutobalaba nga beesika eriyo buli asazeeko enviri 10,000 eri gavumenti yezannya omuzannyo gwayo mugulimu wakati mulimu kuzannya gavumenti eri wakati ezannya omuzannyo gwayo mwe mugutuddemu wakati nammwe mufuuse empiki video ku video bali mubaleke oba beesiba nga bwe basiba sipapa byabwe bimu byesonyiire ddala osegedde tugenze mu deep politics njagala owuliriza ebigambo bino n'okutubeererawo mu buli mbeera ffe tukyali ekyo kyetuli era kyetuli omaze ebbanga kimukomera myaka giri mwena naye era tetukyukanga ekyatusibya tukyali ku mulamwa ogw'okuba nti twagala okukyusa eggwanga lyaffe era tukyali ready ono bamusibye emyaka egyo akugambye takyukanga era akyali ku mulamwa ogw'okulabanga tukyusa eggwanga lyaffe respect comrade gw'oli MP oli mu miliyoni aga omwezi naye era wogenda mu bantu obagamba munnwanirire nange ngende mbalwanirire mwatutama tugenda kukuba buli omu bagundi mugenda kutunyiigira naye nga mumanyi nti mutunyiigira lwakuba tuli batuufu bagundi mugenda kutuwalana naye nga mukimanyi bye tubagamba bye bituufu kambawo olugero mu Amerika waliyo bahausi niga be baddu abakolanga mu mayumba ne wabeerawo ne bafaamu niga abaddu abakolanga muki mu mafaamu bali abakolanga mu mafaamu bayinanga obulumi nga baagala okuva mu buddu naye ng'oli ye bamutadde muki mu kakamfati zooni kubanga alya ku kamere babosi ke balyako owuliriza alya ku kamere babosi ke balyako ye yalowoozanga nti ye ali bulungi nnyo beba MP bammwe ab'oppositioni bali mu palamenti bo balya ku kamere Museveni kakola ki kalyako era bwe kyatuukanga ng'ennyumba ya Mansita bwejja bali eri bafaamu niga bajaguza bujaguza bagamba senga afiiramu naye ng'ono house niga yalwana kuyamba Mansita alwana kuzikiza nnyumba ya Mansita osigedde abantu bano bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulwanya n'okuttisa bannaabwe abaalinga wa bali eri bafaamu niga bali baagala kwerwanako bano bayamba buyambi okitegeera ekyo kye tuyina kati omwana wuuna azze akugambye tetukyukanga twagala ggwanga lyaffe kukyuka nenzija nenkusaba nenkugamba gwe MP tetufaayo miliyoni zaana z'ofuna naye genda mu bantu abo babuulira amazima nti munnange mwerwaneko musituke mujje mwerwaneko si bino mbu munnwanirire nange ngenda eyo mbalwanirira ba MP batuyigiriza ngeri gye tuyina kuliira ku njegere keko ke baakolanga ba house niga bo baali
basobola okuliira ku njegere kubanga baali kuki baali mu mayumba nga kafumbyeko bosi kaalyako naye alyako we bamukasukira ku bukunkumuka obumeremere obusigadde ku sowaani ye n'alowooza nti kati ali mu mirembe. Osegedde twetaaga okwejjako abantu abo balina mentality eyo etukuuma nga tuli comfortable mu mbeera eziri abunnomo. Yes, leka nkubulira abantu bano babi nnyo be basinga okuzannyira omubulabe nti kituuka ekiseera ng'omulabe newe muba mu mutwala ng'ate ye bayina ke bamuwaayo alwana nnyo omulabe aleme kugenda lwa nsonga alina kaamufunamuuko kaalyako. Osegedde abantu bano bali dangerous nnyo nga bwe nkubuulira twetaaga okwerwanako twagala ggwanga lyaffe tugenda kuba bapolitician bonna tubaawule ku revolution yaffe. Tujja bafuula abalabe olw'ebigendererwa byammwe kubanga mwe mwagala kutuukiriza office zammwe mwagala yingira office mulya munywa Nambooze yakola statement n'eŋŋamba wallahi Nambooze nojja n'otugamba mbo simanyi ne sente ze mufuna ntono nga member wa parliament owe Zambia afuna milioni 5 owe Uganda afuna milioni 4 owe Zambia afuna milioni 5 n'alawense owe South Africa afuna milioni 18 owe Uganda afuna milioni 4 ezo zonna ensi tezirina we zikunukkiriza ku Uganda. Ekyo nkikubuulira. Tanzania bafuna kakaga lwenda mwe mufuna gumu 10 Tanzania mugisinga ki. Kenya bafuna milioni 18 bamemba ba parliament kati gojjobuzeebuze ensi bwanti fe nesente ze batuwa ntono omalojja olimba abantu nti obalwanirira omalojja olimba abantu nti ddala oli kumulamu nabo muli mukulya olaba ne milioni 4 okyaziyite entono mu Uganda nga bw'ogiraba nga bw'olaba abantu we bafa we babonaabona ekkalamojja ne bafa abantu ekkalamojja abantu 10 ne bafa njala with evidence ng'omusawo yataddewo nti gundi yafudde enjala n'osigala ng'osobola okukola statement ezifanaganako bwe zityo enguzi gye mulya mu parliament Museveni yasalawo alyeko nammwe mwafuuka. Balamu Balugahara ayingira ekkomera asanga Olivia Lutaya amugamba nti nkimanyi emisango temwagizza naye ekkiriza emisango gineero. The shameless man agamba omukyala akkiriza emisango egy'okulya mu nsi y'olukwe okuba n'ebyokulwanyisa n'okuyeekera gavumenti. Bigambo ebyo bya Olivia Lutaya. Nze saali nnyo omuntu eyayogera ennyo nabo kuba nze omuntu eyajja nankyalira yali Balamu. So batugamba tukirize emisango ffenna tubeere iko oba kinyonyodde bulungi babe nga bo omusango tegugenda basinga naffe kuba batugamba we tugaana option eyaliwo twalina kukkiriza ewatali ekyo twalina okufiira mu kkomera okubeera mu kkomera paka kuba nabo baali batidde nti emisango gye baali babaguddeko so ffe twalina okukkiriza ngera we bakikoze kubeera ebbanga lye bansalira si lye nkoze omusango oluvannyuma lw'okukkiriza omusango batukonvictinge tuteebwe naye nabo bennyini kubeera naye namubuuza kyokkiriza nti omusango twagikola n'agamba nkimanyi temwagikola era ekyo ekipapula kiri waliwo Balamu era naye yaŋŋamba akimanyi omusango tetwagikola naye naŋŋamba option eriwo kukkiriza batuwa obusibe bwe tukoze oluvannyuma lwa 2 weeks tufune pardon. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. Ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa nkwebaza yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera endowooza zange zengabana naawe ku mikutu gyange gimunayiza wala social media platforms Facebook, TikTok, X platform, Instagram awamu ne YouTube channel. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku channel okwongera okukuza amaloboozi n'okugabonyisa ganaagenkyukakyuka. Martin Luther King Jr. omulwanizi w'eddembe kayingo eyasinzira mu America yakubwa amasasi mu 1968 alina ebigambo byayogera. Ebigambo ebyo yali abyogera nga asinzira ku bigambo ebyali biyimbibwa mu kuziika abantu abaali battiddwa ebyali biyimbibwa abaddu abawangalira mu buddu mu America okumala emyaka egisukka mu 10. Ebigambo ebyo bigamba nti we shall overcome. Ebyo ne bigambo si bigambo eby'empewo ebyo bitalina mulamwa ebigambo ebyo mazima nti tujja kuwangula.
tujja kuwangula kubanga tewali bufuzi obwamusibira mu bbwa oba ebikyamu ebibeerawo olubeerera. Abantu ab'endowooza ennungi buli kaseera beeteekateeka okweggyamu obwo obunnya bw'emisota egy'obufuzi obukyamu. Era mu bigambo ebimu ng'ayogera yagamba nti we shall overcome. Deep in my heart I do believe we shall overcome. And I believe it is because somehow the arc of moral universe is long, but it bends towards justice. Nti nzikiriza nti tujja kuwangula kubanga munda muli. Nkikkiriza nti enkyukakyuka obusobozi bwaffe okuleeta enkyukakyuka empisa obukulembeze obw'amazima n'obwenkanya obulungi enfuga eya demokrasiya okubireeta kitwala ebbanga ddene. Ne buli kaseera ekkuba eribireeta likyama lidda mu kye bayita amazima. It bends towards justice. Gye bikkira. Yayongerawo n'agamba nti we shall overcome. N'atandika okwogera kw'abo abasajja ebitabo byali asomye abaali abawandiisi. Yagamba we shall overcome because Carol is right. No lie can live forever. Tewali bulimba bubeerawo lubeerera. Tebuliyo. N'agamba we shall overcome because William Cullen Bryant is right. Truth crushed to earth will rise again. Ntujja kuwangula kubanga musajja ono William Cullen Bryant mutuufu nti amazima agakubiddwa wansi ku nsi wano ne gabuzibwa nawo kubanga gakwekeddwa gagenda kusituka omulundi omulala nate. N'agamba we shall overcome because James Russell Lowell is right. Tujja kuwangula kubanga James Russell Lowell mutuufu. N'agamba kuba omusajja ono yagamba nti truth forever on the scaffold, wrong forever on the throne. Yet that scaffold sways the future, and behind the dim unknown stands God within the shadow, keeping watch above his own. N'agamba nti truth forever on the scaffold. Buli kaseera amazima gabeera ku ekyo ekintu ekikuyamba okuli scaffold. Kalinganga amadaala aga gazimbibwa ku bizimbe agakukkiriza okugenda ku mwaliro oguddako bw'oba ozimba. Agakukkiriza okubaako ky'okola. Agamadaala ebintu bye bazimbe ebyo ne bisobola okutuusa bw'oba olina obuweereza bw'okola ku kizimbe. N'agamba buli kaseera gayimirira amazima gabeera bwe gatyo. Kuba gabaako ekintu kye gakunokkiriza buli kaseera okubaako kye gatuukiriza. Naye n'agamba wrong forever on the throne. Nti ebikyamu lubeerera byeteeka ku nnamulondo. Obufuzi obwamusibira mu bbwa buli kaseera lubeerera bweteeka ku nnamulondo. Naye ayongera n'agamba nti yet that scaffold sways the future. Naye aga amazima gayogeddeko truth agali ku scaffold sways the future ge gasalawo ebiseera eby'omu maaso. N'agamba and behind the dim unknown emabega w'ekyo ekitamanyiddwa ekitangaala ekitamanyiddwa bulungi stands God within the shadow. Katonda yayimirirayo mu kisiikirize. Amaliza agamba keeping watch above his own, ng'atunuulira buli kaseera amaaso ag'enkaliriza alaba ng'abantu be bawangula. Fati tufuddeyo Museveni osobola okufuga emyaka 5, but we shall overcome, and you go down in history ng'omuntu omubi. But I want you to look at the smile of Olivia Lutaya. Finally. And look, wala abantu bagamba kati Museveni kati goli mu kujaguza kyogamba kati afunye eddembe lye akyali musibe. I understand. Naye avudde mu buli obunnya kati katugende mu maaso. Ate n'ennyini akyogera nti otero kyagenda mu maaso. But look at the smile. Atandika atugamba baatusiba olw'ebyo teyeegaana. Bino bagamba bamukiisa emisango. She's akyasobola okutegeera obulungi. Listen to what she says. So ndi musanyufu olunaku lwaleero nteereddwa era obusibe sibukoze bwe baali mu convictinga sibukoze. Ndi wano ku kitebe kyaffe kya NUP ndi musanyufu neebaza ekibiina kyaffe obugabirizi bwe batuwadde okulabirira family zaffe baganda baffe so mbebaza n'okwagala president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert twebaza support yonna gye mutulaze n'okutubeererawo mu buli mbeera ffe tukyali
Amina. Ekyo kyetuli era kyetuli. Omaze ebbanga kimukomera. Myaka giri mwena. Naye era tetukyukanga ekyatusibya tukyali ku mulamwa. Ogw'okuba nti twagala okukyusa eggwanga lyaffe. Agamba baatusiba olw'ebyobufuzi era obusibe bwe banconvictinga si bukoze. How? Kiswaza kitya mwami Museveni yafulumiza ekiwandiiko. Let me read you here ekiwandiiko kino. Mbu, in exercise of the power vested in me under Article 12, 1 Clause A of the Constitution of the Republic of Uganda, mumanyi agampeebwa. Musemateeka wa Uganda n'anokola obuwaayiro. Mbu, I hereby grant a pardon of the sentence to the persons below of the offense of trickery. Nti nsonyiwa bano abantu abakkiriza emisango egy'okuyeekera eggwanga lyabwe n'abamenya amanya Sseggujja Rashidi, Lugumayo Robert n'abalala n'erinnya ery'omukaaga nga bw'olaba ku screen ye Olivia Lutaaya. Marcus Garvey yatugamba nti you can imprison the bodies of men. Osobola okusiba emibiri gy'abantu. But you cannot shackle or imprison the minds of men. Naye tosobola yadde n'olunaku n'olumu okusiba oba okuteeka ku njegero oba ku byuma endowooza y'abantu. Baasiba omubiri gwa Olivia Lutaaya gubadde mu kkomera naye endowooza ye tesibiddwa. Kwe kugamba nti era obusibe bwe bansibira sibukoze. N'ayongera maaso n'okwogera mu maaso ga kamera nti mwebale kwagala president ne yeebaza olw'obugabirizi bwa NUP n'abantu ab'enkyukakyuka. N'agamba ffe tukyali bankyukakyuka. N'agamba tetukyukanga ekyatusibya tukyali ku mulamwa okulaba nga tukyusa eggwanga. Oh my God. Mic drop right there. Enkyukakyuka ebintu ebyamusibwa akyabirina. And she goes on to say, obuswavu okuyisibwamu amaaso n'okugibwako identity ye, being stripped of her identity mbutoli muna Uganda. But isn't it very sad? Nti bagenda maaso n'okumugamba tukimanyi toyina misango. Balamu amugamba tukimanyi toyina misango. Misango mwagikiriza. Eyo ensonga nze saali nnyo omuntu eyayogera ennyo nabo kuba nze omuntu eyajja nankyalira yali Balamu. So batugamba tukirize emisango ffenna tubeere iko oba kinyonyodde bulungi babe nga bo omusango tegugenda basinga naffe kuba batugamba bwe tugaana option eyaliwo twalina kukkiriza ewatali ekyo twalina okufiira mu kkomera okubeera mu kkomera paka kuba nabo baali batidde nti emisango gye baali babaguddeko. So ffe twalina okukkiriza ngera we bakikoze kubeera ebbanga lye bansalira si lyenkoze. Omusango oluvannyuma lw'okukkiriza omusango batukonvictinge tuteebwe. Naye nabo bennyini kubeera naye namubuuza nti okkiriza nti omusango twagikola n'agamba nkimanyi temwagikola. Era ekyo ekipapula kiri waliwo Balamu. Era naye yaŋŋamba akimanyi omusango tetwagikola. Naye naŋŋamba option eriwo kukkiriza batuwe obusibe bwe tukoze oluvannyuma lwa 2 weeks tufune pardon. Bwekyaliwo ekityo. Omuli batusuubiza otuwa emirimu, amayumba, buli omu n'ekintu kyayagala. Nze nali njagala kufuluma tewali kirala kye nali njagala kuba nsobola okwekolera. Nze nantigambye omuntu eya meetinga yali Balamu. Balamu omanyi gwakolera. Yes. You're watching Mordecai Marissa Live. Video eno mpanvu nja kusaba okubeera nga ogenda ku YouTube channel okubeera nga olaba video eno mubujjo. Olivia Lutaaya agamba mweteefuteefu oba bamuzaayo bamuzeeyo. Now omuntu abadde mu kkomera okwogera ebigambo bwe bityo kikulaga that she's been shackled, her body has been